omwana ono amaze emyaka 6 nga takola kivulu goloza talina buyinza bukola kivulu era newunyiza nnyo balamu tolina magezi gwokolera ekyo kyokka kikulaga nti wabusambodde gwokolera kankaka guys mugamba mutya Fifi the Queen kyala nsubuga wano ande ntereza ku kikumba banange embozi gye banyumiza si mukolo naye nga mbozi ya mukyala aginyumirizira nakkiriza nginyumye akyali mu mbeera eyo naye nga mu mbozi eno ngendo gitandika nze ndi tiimu mwana wa bulenzi embozi eno nze ngituumye Pain and Smile kakati omukyala bwacha ku makyanga afuna omukyala nga musomesa munene ku university babayita ba lecturers nga abeerawo nga wajja omusajja ku university ya wano mu Uganda nesika ajogera linnya kubanga omukazi oje yali asomesa kati yawumula teyawumula nti mukadde naye embeera mwali kakati munnange omukyala oyo bwe yakera ku makyanga afuna omulenzi student nga beeyagala nga abantu bamugamba wa muvubuka akwagalako sente era ajja kusuulawo biki nga abeera confused naye nga ayagala omuvubuka nga graduatinga ng'omuvubuka approvinga omukazi nti you're wrong nze saakwagalako sente ng'asigala n'omukazi omusajja nga afuna omulimu ng'era addayo ng'asoma ng'aweza ebitabo kubanga luli omukyala yali abisinga kati munnange nga bazaala abaana baabwe nga bawangalira mu relationship yaabwe abakyala mwewale nnyo ebintu by'okufuna abantu oba abasajja fenna actually kino kitukwatako fenna side zone twewale nnyo okufuna nga abantu abatwagala ebyaddala ntibatakinga for granted because when God is paying you for such an act trust me nembufuufu efubutuka nga mukama asitudde bamalayika bokujja okuwoolera ku lw'omuntu oyo ati munnaye ng'omukazi atandika okutekinga omusajja for granted ng'omukazi atandika okwekwasa obusonga naye ng'omusajja talina kyamukoze ng'afuna neighbor waabwe ng'amufuula mukwano gwe omukyala neighbor musajja kati kumbe beekwana ye ng'omusajja alowooza ba mukwano kati gayi yakolanga nnyo abantu balekerawo okulowooza nti ye asurvivinga lwa musajja alwamini lwa mukazi balekerawo muyisaamu amaaso engeri abantu gye bamanyiira kati munnange ng'afuna omulimu omunene ng'agamba kale ng'asigaza ogwo omulimu gwe nga bwakola bwalabirira amaka abaana baabwe nga bakula ng'omukazi tayenda nga talina nno nsonga kuba mubuuzizza nsonga kye yali ekwendesa ng'omukyala ngamba bigambo by'abakwano be ne mugamba nze nno ndowooza si bigambo by'abakwano be kyakulimu mu mutima Fifi tonjajinga bonna batandika na Fifi tonjajinga tonkambu waliro oli mukambwe simanyi na lwaki ani yabaga nti ndi mukambwe by the way who told you that I am just real my age you know era naye bwati watandise tonjajinga tonkambwe naye ye mubuuliridde wongera bwe nabuulira Shakira nti guno gwakusinga naye ng'omukazi atandika kwenda ku omusajja tamanyi omusajja abeera nga akola kati omukazi yalwalamuuko yafuna olubuto ng'ate sina lwa musajja wawaka lwa musajja oli ne lugenda mu nseke n'alwala n'amutwala mu ddwaliro omusajja owewaka najjanjaba n'afuutinga all the bills omukazi bwe yawona teyasitopinga naye mu byonna byanyumiriza tampa nsonga yamwendesa ku musajja eri reasonable kubanza bino byadayogera nti bakwano be bamugamba ng'omusajja tamwagala kati naye nalowooza ng'omusajja tamwagala that is bullshit to me it is nonsense I've always told people to judginga muntu gw'oyagala lwa bigambo by'owulidde mujudgingire ku ekyo ky'olabye bw'oba tonakwatirako omusajja w'omukazi mu bwenzi tomuyita mwenzi mala mukwatira mwoleka omujudginge kuba omuntu asobola okujja n'agamba ekigambo ku muntu ng'afa kubaawula kati munnange ng'omukazi asigala mu bwenzi bwe naye nga mukama amulaba this guy was faithful gwe alina aweereranga baana omukyala natandika okuba nga omusajja amutamye balina ssente bali bulungi omusajja akola omukazi nga naye akyakola kati nateekawo embeera nazira omusajja we ensonga z'abantu abakulu ensonga gyampadde mbu bwe yabeeranga noono ng'awuliranga akiitinga kwoli
naye kitonde kikazi olumu musussa baganda bange olumu musussa one yakuwasa nakujje wa mwimbo ate kati uliro cheatinga kuoli. Do you people get my point? I don't know, like ne bampasa nyina kugamba ate kati bwembera n'oli mpulira bwembera ne yampasa cheatinga kuoli yo bakazi bannange olumu musukka olumu mutama nakusuubiza mukyala munnange okunywa emboozi eno nga nkuwa ensonga nkuwa endowooza yange wano musukka olumu mutama ne mugamba lwaki tewamuta n'ovaawo olumu ensonga eyitaamu nteesa nti yannyanjula ateeka nga abazadde bamusiima ne twewasa empeta nga sina nsonga gye nja gamba baana lwaki njawukana ne kitaabwe nkyala nsubuganywawo kacyayi bana bakazi bajoozi. Chai kaoze. Kanyewo kachai bakazi bannange muyimba. Tayina kya kugamba baana be. Neera mu bantu be yali alumwa gaitalimu. But they have 4 kids. Omwana omu ku baana sinkanako maama we mbwenzi. Ng'omwana mugamba nga bayomba mugabo manyi bw'ozaala abaana ne bakula you start to reason like adults. Mwana gamba mami what you're doing is wrong. If daddy ever finds out, he will never forgive you. Omwana n'abuuza maama wo what do you have reasons? Is he backing up ekikolwa kyo daddy yakola ki? Namugamba no gwe birabye bubi but he's just a friend. Omwana namugamba let me hope so. Mwana n'abivaako na Davy. Ati munnange ng'omwami omukyala agamba omwami lwali lwa Sunday sigenda kusobola genda ku church ngenda mu outing girls ngebya abakyala bitubeeramu n'obaako ne bakyala bano n'omwami n'abaako ne basajja banne. Omusajja namugamba kale namugamba naye nange sigenda kusaba kulw'ensonga nkoye nali njagala wumulamu. I've had a long week njagala mpumulemu kaneebakemu. Omukyala n'agamba it's okay. Omukyala n'afuluma n'asinkana neighbor ne balinnya emmotoka ne bagenda gye baalaga yalimba bbaawe nti agenda mu bintu by'abakyala yalina mwami ono nga bagenda out. They went out, they had fun. One of the friends ya kapeno ebasanga ono teyamulaba n'agamba mukyala bbaawe omukyala namugamba naye omukyala wonno mwege mubeere mu following. Namugamba what do you mean? Namugamba bw'oba tomuwa budde muwa obudde obumala. Bw'oba wamunyizaamu n'otamwetondera mwetondere. Bw'oba olina ekintu ky'olaba nti akubuusabuusa put it clear before it's late. Omusajja n'agamba musajja munne maani nze obingambidde mu ngero sirina kyenkoza kisirina kyentegedde. Namugamba just abakazi tuwawa obudde. N'abivaako. Gaayo ne yabalabye ali best man wa bano. Teyagenda nnyo mu details kwawula maka. Omanyize ngamba nnyo abantu amaka gye siifumbi. Saagala gayingirira kugenda kugamba nti gundi ayenda ng'oli mwekwatiro oli mwerabira. Ate n'ekirala baagala na tuli bazibu. You come and report my husband. I love my husband so much you're just hurting me. Nja kukyawa. Kati munnange nga Gaayo abivaako. Omusajja abivaako ngakubira ku mukyala we teyakwata ngagamba maybe you know they're having fun. Ngaddawo nga yeebaka nga yeeberera waka meeri afumbye nga balyanga yeddira mu bibye ng'omuntu. Kumbe omukyala ali mu bwenzi. Kati bino by'okwenda bino nga omwami baamugambako nti naye omusajja oyo neighbor wo nga tayawukana na mukyala wo naye nga babimugambako mbu bya mbumbu ye tabirabangako. N'agamba neighbor ne bamugamba si neighbor. Beera mwangu osevinga amaka g'abasajja bwe tebayingirira amaka g'abannaabwe ne bagamenya. Nga munnange oli gye yagenda outing bannange wuyaze ali ku mulyango wallahi baba. Kati munnange nga bali babeera out nga balya bye baalya nga banywa bye banywa mu kuddanga lwaki tebafuna accident ng'eyisa bubi nnyo omukyala eyamuviirako bino bingenda okubuulira wammanga ebimuleetedde okujja nnyumiza emboozi eno alabule bakyala era newunyiza nnyo balamu tolina magezi. Nali ndooza bakuwa obwa minisita wafuna ku magezi naye tolina. Balamu yavuddeyo n'avumirira Kyagulanyi olw'okuwa omwana akapikipiki. Nsi. Naye mwami Museveni bwe yali awandiika obugagga bw'alina mu nsi ye ng'omuntu yagamba ekidduka kyalina pikipiki. Bugende wa igigi bajaji boxer je tuwandiikira ebyobugagga byaffe. President Museveni yawandiika nti ekyobugagga
ekidduka kyalina mu nsi pikipiki naye kati Balamu minisita we yagambye mbu yavumiridde Bobi Wine okuddira omwana eyamusabye pikipiki n'agimuwa ate n'atakwata ssente ze wabula bannakibiina ne basonda Kyagulanyi yalisobodde bulungi nnyo okuwaka pikipiki omwana nga tatemeza naye buli wojja ne bagamba kibiina kye kimuwadde obeera bannakibiina obaweesa ekitiibwa bano anagamba mbu akwate ssente zize aweeyo lwaki awaayo ezize omukulembeze buli wakwata ssente zize n'awaayo aba agenda kuzibasaba zibakanulemu n'amagoba olaba ne mwami Museveni wano ezo pikipiki zagenda ng'agaba mu byalo akwata ssente ze niyo omuntu naddaawo ne bamutunuzaamu kamera era naye yennyini n'ayagalira ddala atuukire ku kiri kye namugamba nti no useful idiot akoze obwa useful idiot ate n'abusussa nange yabumuwa we nali nsuubira okubye munyo Balamu obwa useful idiot obukoze nange no surprisinga omwana ono amaze emyaka 6 nga takola kivulu goloza talina buyinza bukola kivulu goloza wizo musiru wizo si musiru singa yakola ekivulu after those 6 years naye yagamba for the respect nti yete yalina love ya sente kuva mu radio yewabula yalina true love omwana oyo wizo byayitamu byonna lwa mwana wo omwana oyo wizo byayitamu byonna bya mwana wo wiza ye muntu atategerekeka kaliya ya music we yagwa n'agamba nze sigenda kuddamu kuyimba na muntu yenne watali radio eyo love ani agirina bannange eyo love ani agirina bayimbi bameka govanga ku mwana n'asalawo n'agamba sisobola kuddamu kuyimba na muntu mulala yenna okuva radio we yagenda kale asimbitadde mukazi gwe sima nze wiza nkwase ennaku mwana nentuuka amaziga ne ganvaamu wiza ayise mu bintu bingi nnyo ku lw'omwana wo kubanga omwana oyo yakola obuvuyo bungi nnyo mujjukire ebbato zaabwe nga wiza abeera ati ng'asirise nga radio yayogera omanye ebikonde wizo byakubiddwa omanye okufa wizo kwayiseemu mujjukire entalo z'abakalifa aganaga wamu ne good life buli lutalo olwalinga olwa good life radio ye yacyankalanyanga nga wizo ye bamubuuza bambi kisajja kyattu nga kisirise saawa ya leero ovaayo ogamba oyagala obukadde 3-5 oyinza n'okuba nga tewabeererawo omwana wo nga ozze buzijja kale mwana n'otunuulira abazadde abamu gw'olina obulumi gw'olina obulumi wizo bwayiseemu kuba kati wobalabalamu wizo alina combination nnyingi nnyo ezoyimba nazo tujja tandika ne ba B2C okimanyi nti ba B2C baali basobola okuyimba ne wizo ate nga tebaganye kuba omuyimbi gwe balinanga rapa oba ye Bobby Wine ono arapinga mu ddoboozi eddene yarapinganga wizo era yali asobola okukwata yaani yali asobola okukwatayo mu ba B2C omuntu omu n'agamba nti owaye B2C engeri radio gye yagenda jangu tutandika okuyimba naye for the respect nti yali awa respect radio ne laavu gye yali amulaga n'agamba sigenda kuyimba na muntu yenna oyo radio yali asobola okuyimba na Sidiki Voko radio yasobola okuyimba na Known kuba abaana balina amaloboozi we bali bangi wadde nti radio tumuwa respect niyo abaana abayimba n'okusinga nga radio gye bali just in respect tugimuwa nti omugenzi tebamwogerako kibi mukyala gwe njagala nkubuulire wiza asobola okufuna combination y'omuyimbi yenna ayimbanga radio n'atambuza obulamu naye ensonga lwaki yakigaana ne King Saha waali bali basobola okuyimba ne King Saha naye omwana agenze mu depression gwe tobiraba omwana obulamu bwe buganya okutambula gwe tobiraba omwana music we amulese amusudde olwokubanga mutabani wo gwe tobiraba wiza alinga mulamba alinga mayiti teri kitambule watali radio gwe tobiraba okimanyi nti radio alina ennyimba nnyingi nnyo saawa ya leero nga zikyasibiddwa obadde okimanyi nti nno wiza alina access ku music wa radio yasigalira golowooza wizo tasobola kulya ssente za music wa radio ne for the respect ne love gye yali n'eri radio yagamba music kamuleke abakuba gwe maama nga gwalina music wa radio singa tewamutunda buli kimu n'okitunda radio yali n'emmotoka ya bbeeyi eyo gy'olaba wizo singa yagitunda naye nga buli kintu kye baakola baalinga babiri ennyumba baalinga babiri nga babula she yalinga mukyala mwebakako babiri naye n'emmotoka n'agamba emmotoka y'omwana ono kangireke mukyala gwe wabanga wiza avuddeyo apanga obulamu muleke toteekeddwa kubanja wadde ennusu 10 waba agamba mbu obwo bukadde 3-5 simanya bwakununula simanya malaalo bawe baziika radio tusobola okuzisonda naye leka ssente z'omwana atambuza obulamu ife tugambye wiza okuvaayo kola ekivulu fe tumukase
Wizo tavanga yoko kugamba wizo tavanga yoko kugamba mbu nine ekivulu kyengendo kola singa wizo yali ayagala okukola ekivulu wizo ready yafudde emyaka emeka emabega ready yafudde emyaka emeka emabega bantu mmwe munjulire ready yafudde emyaka emeka emabega yafa bbiri emeka ready radio yafa myaka emeka emabega njagala nkulage nti love wizo gye yali neri radio yali pure omwana oyo yayagala radio njagala nkubalira ove ku mwana yafa 218 waba yafa 218 wizo yali asobola okutegeka ekivulu ng'ataddewo nti nno okusiibula omwoyo gw'omugenzi n'akola ekivulu n'afuna olaba wano baby dewo we yafa eriyo muganda we oba mukwano gwe oba muganda we yamukolera ekivulu mb'okufa kwa baby dewo namufunamu ssente singa wizo teyalina true love eri radio yandibadde ategeka ekivulu okufa kwa radio naye omwana oyo radio waba yafa 218 wizo n'atakola kivulu 219 wizo n'atakola kivulu 22 wizo n'atakola kivulu gy'emyaka 3 221 n'atakola kivulu 222 n'atakola kivulu 223 n'atakola kivulu n'akikola mu 224 ate nga n'ekivulu ekyo kikola bakasemukake abeeko ne kaafunamu kubanga bambi yalaga true love eri omwana wo wandibadde osiimako myaka 6 nga wizo takola kivulu kyonna wizo alinga eyafa naye ovaayo otya n'obuvumu obujjawa obuyimirira ng'olaba omwana ayiyiza akantu ke kamununule n'ogamba mbu simanyi oyagala obukadde 3-5 simanyanga leediyo biki oli yafa tagenda kudda yafa tagenda kudda leediyo yafa tagenda kudda omwana oyo wizo ebi tetuganye mukyala gwe gwazaala leediyo naye obulumi wizo ne damage zalina mu bulamu bwe tosobola kuzisasula feffe twandibadde tusasula wizo olwa love gye yalaga radio wabula ate sigwe kusaba wizo olwa love gye yalaga radio kubanga wizo downfall ye yonna yonna ey'okubeera nti nalekedde okuyimba nga sigamba nti music yamulemye yali radio ate teweerabira nti ne radio okufuuka kyafuusa oba abantu omumanyi omwagala waliwo paati ya wizo radio yali tasobola kuyimirira yekka nga tewaliiwo wizo era nentwala omukisa gunene ogw'okwebaza Mayanja family naddala oyo maama w'aba Mayanja family nze era abantu bulijjo balowooza nti maama wa Mayanja family yazaala omwana oyo that's why I respect that family naddala Mayanja family big up upon yourself kati maama wa radio olaga omululu ku mwana wo olwo omukyalo n'azaala baka miliyoni akole ki afiiriddwa AK47 omwana omuto asembayo nga yali muyimbi n'afiirwa ne mukulu we yayogere ki Chofola bo mukyalo oyo erudda nziraawo ne ngamba mwana omukyalo ono yeetaaga respect mwana kuba byayiseemu bingi omukyalo oyo yeetaaga ekirabe kinene oyo maama w'abaka miliyoni kuba kati yava ne mu kubeera nga alumirirwa abaana babe namulaba wano nga baziika omwana wa DJ Mike amaziga nga gamuyitamu gwokolera ekyo kyokka kikulaga nti wabusambodde gwokolera kankaka nina baganda bange nina bakulu bange my mother mama wange yajjanja batata wange mutunde ntya mutunde ntya gwe tujjanjabye n'okuwona awonye obadde wakankaka nga tumujjanjaba olalongo mu ddwaliro obadde tojja naye kubanga oyagala ssente naye nga bwe watunda jjakana kankaka nga bwe watta jjakana nadduli omwana w'abandi ye yali omugezi n'omukwata n'omutunda ne bamutta nga ssente ze olyandye owange tojja kumutta oli musajja mubi nze nkumanyi give me space nze janjabe my dad esente tetwagala sente byonna eddwaliro buli kimu kyasasuddwa kanka katoli mukazi wa dadi you are not his wife olumirirwa ngani kale nalya sente nazirya zizo era sente zo nina okuzirya za tata wange baziwanze baziwagwe ombuza accountability nga gwani nawo walwale bakuwe kitaawe yalwale empanama nga gwe tebakuwa esente zendya za tata wange it's my daddy's money ate nga nina okuzirya kwera baziwanze kati kikulume nazirya genda wetugire ku munyanya wekuba olugalo mu matako kankaka esente nazirya I ate the money kati njagala wekuba olugalo mu matako oba kitaawo ye yalwala awa radio tuwummulemunko kati ettaka ly'obukadde 3 tuligulewa maama wa radio oyagala miliyoni 3.5
nti tugulire ettaka atulekemu naawe maama wa radio tukwagala nnyo mutabani wo radio yawe mule mirembe naye ate naawe tukisussa kati milioni 350 ng'ogulawa ogenda gula kyalo kiramba eriye kalaji gye baziika radio ettaka lya layisi naawe nakulabye ngugamba mbuyagala ettaka tukuwe ebukadde 350 ziveewa gwazisaba we zikubulidde maama wa radio kati ffe boozisaba naye no naawe toli mwangu gwe buli mwaka osaba ssente naye yeewumuzeemuuko no is too much milioni 350 mbw ayagala gula ttaka wali ewaliraanye we baziika radio ayongereko please gwogenda ogulako ettaka yaani mutuwe atundawo 350 eri mukyalo eri enakiwogo maama wa radio nedda ezo sente nyingi nnyo enakiwogo eri wansi nedda naawe ate awo maama walimbyemu madamu awo walimbyemu maama ne lwakubadde naye nedda sente empitirivu 350 just to buy land gw'olinawo mmeka maama olinawo mmeka tukwongerezeeko how much do you have now mulimba nnyo nammwe kale tuwe saveya asaveeyinza ettaka ne gw'oligulako tulabe milioni 350 zivaawo awo sente nyingi negyenda kiwogo katujjangu otukuba obwana bwo abo tulina abalwadde bali ku bitanda mwina ogwo omuzego tukuba abaana bammwe nze Junior amwesingo maaza nze ndi double maaza ndi half maaza ndi quarter maaza jangu manyiro mpulire nkuvume n'akaana ko nkavume ffe twatala afia nkuvuma n'akaana ne nkavuma nze nomanyira nti olina abaana otegera nti nze sibayina bavumye omwana wange gwe bovuma si baana ffe batupa mabupamye we also people's children we also have parents so being a parent does not give you the legitimacy of misbehaving because you have kids people are double mothers they are half mothers everybody is a mother kakati championi ogudo swa champion no gogunya gwejeko da kusomera osome oli mwana muto nnyo kubira mu ntalo zensi get a school and study oyali eni sikitawo even us we have got people who are very reputous but bayamba yeyamba fenda twasoka kusoma we all went to school ningo mwana omuzamu ebyo ebyabalaga musimanya agenze kuyimba champion good ayimbewa ku myaka jenga bwomulaba mubakazi abeyambudde abalage ebibuga byabononyi Babylon kati ogudo atunye mu bisambi bya Siba